Musiibye mutya bannyabo ne bassebo muli mutyeyo mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Olunaku olwaleero waliwo abantu abatonotono be baagala okusiima nga balina kye bayambye kye bongeddeko ku bantu ba nkuba kyeyo. Era nga bankuba kyeyo be baagala okwebaza okutuusa okwebaza kwabwe eri abantu bano abenjawulo. Okusookera ddala beebaza omwami Calvin Kayanja. Calvin Kayanja akoze ebintu eby'enjawulo naddala bankuba kyeyo Bashagal abakoledde bingi era bamwebaza olw'ebyo by'akoze kuba bantu bangi b'ayambye, abaana bangi mu biyumba abayambyeko mu ngeri emu oba endala. Omwami omulala beebaza Alan Cruz, omwami Alan Cruz bamwebaza nnyo ekyensusso kuba naye abayambyeko. Okusinziira mu interviews z'akola, abantu bano bafunamu ebyokuyiga okumanya era bamwebaza nnyo olw'ebyo by'akoze. Then omwami omulala beebaza SB4 mwami Ssebunnya naye bamwebaza nnyo ekyensusso abataasizza abayambye. Okusinziira ku ebyo byonna by'azze akola mu interviews ze n'emirimu emirala egy'enjawulo era bamwebaza nnyo. Omwami omulala bamuyita mwami Waswa Emmanuel. Mwami Waswa naye akoze omulimu ogw'enjawulo, omulimu ogw'amaanyi okugumya abali ku kyeyo, okubazzaamu amaanyi era bamwebaza nnyo. Then tuyina mwami Lugonvu. Ono omwami abasinga ennyo bamumanyi era awabula, awa amagezi ne mufunamu ebyokuyiga era bamwebaza nnyo ekyensusso tajjangaoko yeeyongerere ddala kuba bantu bangi bafunamu ebyokuyiga mu ebyo by'ayogera. Waliwo n'abantu ab'enjawulo be tutamenye mannya ng'abayimbi, buli omu mu kiti kye ky'akoze nga kyongera ku Uganda. Naawe wonna w'oli tukwebaza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala, tojjangaoko oyongereranga ddala. Neeyanzizza okumpuliriza era nga nsaba musubscribinge ku eno YouTube channel. Mweraba.